ate nga tebagenda kwejjusa nga tugenda tunuulira ddala enkulaakulana nga tugoberera gavumenti policy ate ng'ekibiina bwezijjidde ddala mba nina okugoberera ebintu byonna nga constitution eyaffe bweragira eya NRM era nga tulina manifesto eya NRM gye ngenda sookera ddala okulaba nti nno it can be implemented era alongside nga ntunuulira ku KCCA nti biki omuntu nga kansala yasobola okulooginga okulabira ddala nti bituuka ku bantu ab'Emakawa East nga tugenda kutunuulira nnyo amalwaliro enguudo amasomero byonna ebitunyigiriza okulabira ddala nti tutambulira wamu ne gavumenti okulaba nti abantu baffe babeerera ddala bulungi beeyagale era nga tugoberera gavumenti programsi yessira gyendibulala navuka authority councilor Nakawa East twalira ddala emiruka 10 eriya n'eddoboozi nze Dr. Shamim Nambasa era nga ndayidde nga Lord Councilor omukyala agenda okulembera abantu Kawempe ne mu Maserengeta oba Kawempe South Kawempe 2 twasuubiza abantu baffe ebintu bingi bye tulina okubakolera okutandikira n'abavubuka okulaba nga tubasakira emirimu basobole okukola bafune kyebaza mu nsawo abakyala bamaama kubanga ekifo kyendiko ky'abakyala era twagala kulaba tubasakidde tutya kapito bwe basobola oteeka mu bizinesi bwabwe obutono abatembeeyi abakolera ku makubo tubadde tetunabakulayira twalaba nga babagobye ku makubo naye baabawa solution ki be baabagoba ki kye baabateerawo twagala kulaba nga tubafunira solutions ku ebyo okulaba nti baba bagogobye ku kubo bagenda kuzzaako ki naye n'ebirala okuteeseza abantu b'e Kampala tuze wano bateeseza kukola ku makubo ku butale era n'ebyobulamu kubanga ndi musawo so twagala kulaba nga bannakampala beeyagalira mu kibuga ekipya. Shamim, briefly erya street trading ordinance okulaba nti tusobola nti tetugoba batembeeyi wabula tubalambike bagenda kutembeeya batya ate n'ekibuga kisobola okubafunamu akasente mu ngeri yaki ya revenue ngeri ey'emisolo bwe tuba nga tubateesetese bulungi mpozi n'ensonga endala gye twagala okukwatako twagala okukwata ku nsonga ey'obwenkanya mu kibuga Kampala twagala okulaba nti Kampala teriimu baana teriimu byana nti nga oba babanyigiriza tebanyigiriza baavubuka wabula nti ffenna tulina okubeera nga tukulevodwamu fe twagala kuvaayo okulwanira eddembe ly'abo abantu abanyigirizibwa mu kibuga Kampala kubeera abo ebasinga obungi naye wezanga nti ate abali obulungi nnyo ate be babeepeza ate bana abangi ennyo abali obubi ate ne batumirizibwa tetugenda kukkiriza nsonga ekubeera ng'egenda mu maaso twagala okukwata ku nsonga ey'ebyobulamu mu KCCA okulaba nti abantu basobola okusanga eddagala mu ddwaliro okulaba nga tukendeza corruption mu malwaliro gaffe ne tulaba nti no at least mu malwaliro gaffe wabeerayo eddagala nti abasawo tebasaba abantu ssente kale n'ensonga endala nyingi nnyo ze tugenda okukwatamu ezikwata ku muntu bwa bulijjo ezikwata ku muntu wa wansi tulaba nti mu Kampala ffenna tusobola kuteyagalira. Representing Machine 2. What I want to affirm or assure the residents and especially the women of Machine East or Machine 2 that there is going to be effective representation where their issues are all heard and worked upon. We are going to deal with cleanliness, drainage systems. Roads are going to be worked on. That is a priority, though. Road sanitation and health. Yes. Your name? I'm Lewer Agnes. Sending most African Yamanaga when I 2021 and was there one of the councillor. Of course, never knows so much in this never needs the that Jan is the parish leader. Yari Kansanga Nikaba, you know, like the parish leader. Taking of chief off from Kansanga to you know what I mean? But of course, people get to bring up the money to Tampa, Father and Tarakas, said what I want to say. We want Kampala without us. We can have one side to Kampala, but also living life. But all of our time, so they are succeeding a company. When I chat all about it, Nakatali, a government, much here for the vision. Then we move to Pakistan for us, by the Nakatali school, a Catholic government. But no, we come to the Katara, either cancer and Chibuli, or Kamalagara, to bring a to the Amant of Bowie. We want to have a book about the unemployed. Very idle, but I'm calling it simply because to my neighbor did not call it.
bino ebyekivangula ebyokumala gagoba abantu nga tolinawo obateeketeekete ate ng'obajjamu obakamamu emisolo ate nga n'emisolo gy'obakamamu sente oluusi zikwata makulu mati nja kuwa ekyokulabiramu tulina enguudo embi tetulina nguudo mbi ngaeyo waffe ekawempe eri gyempa eri mu kazangola empereerwe tulina enguudo embi naye tetuzirina olwokuba sente zikola enguudo eziriiwo wabula okuwa bacontractors abeebakira ku mirimu okubawa contracts ez'enguudo ne bamakontrakiti ya myaka 2 abeere ng'amaliriza oluguudo neweesanga nga emyaka 2 gituuse ng'atandika butandisi kukola ekyo kyokka kikulaga sente zitudde ku akawunti ezirina kyezikola eri abantu okuweereza tebakukola oyo contractor alina okuzuukuka kubanga tujja kutuuka kaseera nga ne contracts ezo tetukyazibawa kubanga tuzisazaamu kubanga biba muteeka kubanga mu ndagaano gy'oba okoze eki gy'oba osayiniza abaakola gino emyala buligi nakamere weesanga nga sente nnyingi African Development Bank yazizaayo teyazizaayo olw'okuba ndino sente emyala gyayitibwa olw'okuba nti sente ezaali wabula gavumenti ya Uganda yenyininyini eyalina okontributinga kyeyina okuwaayo teyakiwaayo kitegeeza nti waliwo obugayaavu bwabo abalina okuteekesa mu nkola ate ffe bakama baabo kubanga ffe tuli bakalondoozi tugenda kubalonda